olwaleero ekkomera Ssegirinya mwe yali Ssekawumalu mwali ye process agitandika bupya. Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabiranga bulijjo nyongera okubeera nga nkujjukiza ate na subscribe nga kikole kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Omukulu oyo gwolaba bamuyita Ssekawumalu owe Nansana mujjukira story y'omusajja oyo abasinga obungi gye mutaamanya waliwo eyambuzizza Ssekawumalu ne Ssegirinya baafaaki mu kusooka. Ssekawumalu yayina abantu be yali ng'akolako nga bw'omanyi nti mulombi wa dduwa n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Ssekawumalu abantu bano be yali ng'akolako abamu ng'alabika alina ebintu ebirala by'abakozesa naddala abakazi oba abaana ab'obuwala. Kakati lunaku lumu nga Ssekawumalu abaako omuntu gwakwasaganya ngera womanyi yagenze mulombera dduwa nakola emirimu gye nga bwe yagikola then nti omuntu oyo bwe yatuukayo n'asanga nga Ssekawumalu n'amunnyonnyola nti ebizibu by'oyina byetaaga okukwambulula mu ngeri ki gy'olina okunnyambululamu ngeri ki gye nnina okubeera nga mbyambululamu yeetaaga n'ogenda n'ofuna omuntu n'omweyambululiramu ebintu ebyo bikutawaanya ne biba nga biddira oli mu mbeera efaanana bwetyo. Kakati yali mukyala omukyala nga buli ngeri yonna talina kyakkola okujjako nga ye Ssekawumalu alina kyayinza omumukolera. Era Ssekawumalu n'amutegeeza okusinziira ku story nga bwe baagituwa mbu Ssekawumalu n'amutegeeza ti naye nze sobola okukuyamba ne mbikwambulula nze nentoba nabyo kuba engeri gye kiri nti nze nsobola obbirwanyisa nsobola okukuyamba ne mba nga ntoba nabyo. Omukyala ngeri talina kyakkola nakkiriza Ssekawumalu n'amwebakako nti amwambulula. Kakati n'agenda azaala abalongo mu lubuto olwo. Kati mu kuzaala abalongo Ssekawumalu n'agezaako okubeera nga abeegaana. Mu kubeegaana Ssegirinya ye yali akiikirira Kyebando bamujjukira we yabeereranga kansala eddoboozi lya Kyebando mubijjukira ebiseera ebyo. Kati omukyala ono mu kunoonya abakulembeze bamuyambeko ng'agenda agwa ku Ssegirinya. Ssegirinya ng'amugamba oyagala tukuyambe tutya ng'amunnyonnyola byamunnyonnyola era bwe yamunnyonnyola Ssegirinya n'amutegeeza nti kakati leka tugende tulabe Ssekawumalu kubanga siyinza kutwala mu mateeka era siyinza kugenda ku poliisi nga simaze kulaba muganda wange Ssekawumalu tuyinza okukola ekintu kino ng'ensonga ezo sintuufu akatambi ako kaatambula. Kati omukyala n'agamba kale bagenda okugenda ewa Ssekawumalu ng'abeekweka essimu tazikwata ensonga zonna n'azikwata mu ngeri eyo. Ssegirinya kye yakola ng'akwata abaana n'omukazi ng'abatwala direct ewaka wa Ssekawumalu agenda otuukawo nga waliwo abalwadde abalala abaali bazze okubeera nga abajjanjaba. Bino byenkuwa mbijja mu story ebigambo bya Ssegirinya bye yakola ki bye yannyonnyola ye ng'omuntu. Ssegirinya olutalo awo we lwasiikuukira Ssekawumalu n'afuna obukyayi ku Ssegirinya era yensonga lwaki Ssegirinya we yabeerera ku ndiri Ssekawumalu yasobolanga okwogera ebigambo bwe bityo nti oba kafa kafe ebyali ebigambo bya Ssekawumalu abantu ne boogera ebigambo bingi nnyo. Kakati we twogerera ekkomera Ssegirinya gye yajja obulwadde ekkomera Ssegirinya mwe yali erigambibwa okuba nti obulwadde gye bwasinziira njagala okutegeeza nti ne Ssekawumalu we twogerera yamala dde okubeera ng'akwatibwa ku misango emirala wabula nga bino ebyamukwasa ku luno si byebiri ebya Ssegirinya. Guno omusango gwamukwasa bagamba mbu amawulire gaavaayo era n'obujulizi ne buvaayo ng'alayika yakozesa omwana ali wansi w'emyaka 18 era oluvannyuma lw'ebyo byonna poliisi n'emukwata. Kati gwe musango gwawera ennemba nagwo era y'ensonga lwaki ali mu kkooti n'abalala babyogerako mu ngeri ez'enjawulo. Owuliriza nze kyembeere nga nkwongera. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islam. Mulimu ebintu byolaba ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama yabyogera emyaka 1445 emabega naye nga kati essaawa eno otandise okubiraba kunoga laqad qultu haqq yayogera mazima. Bw'ofunawo kadde kwata mu comment eyo kutwale ku video eyo nagikola mwaka guwedde mu November nga Ssekawumalu ali kuna afuuse empiri ayolesa essanyu olw'ebizibu Honorable Ssegirinya bye yali ayitamu nga mulwadde embeera nga si nnungi yakava mu kkomera lwadde bumukutte sajja n'aba musanyufu kuno na frustrating nga buli omu era video nagikola nange ndi munyiivu ng'omutima mwennyamivu naye kati essaawa eno bwe ndabanga ng'embeera Ssegirinya gye yayitamu essaawa eno Katonda akyusizza omupiira agukyusiriza Ssekawumalu ng'essaawa eno yagiyita mu nnyongero kakasa nti omubaka sallallahu alayhi wasallama laqad qultu haqqu yayogera mazima bwe yatugamba nti la tudhihiru shamatata li akhika toyolesanga essanyu
nga muganda wakola ki ayina ebizibu byayitamu kubanga ekizibu ekyo kyayitamu mu kaseera ng'oyolesa essanyu ng'ayita mu kizibu ekyo Katonda asobola okukyusa embeera gyayitamu gwayolesa essanyu n'agikukyusiza we yabutaliika naawe n'akugezesa nayo olwaleero ekkomera Segirinya mwe yali Sekawumalu mwali ye process agitandika bupya gye tutamanyi process egenda kuggwerawo kuba kati bamuwubye simanyi bamujje mu kooti y'e Nabweru kati yagenze mu high court gye bamusindise kati bwe banaabamaze omusalira tomanyi myaka gy'anaamaleeyo mu kuvaayo baanaavaayo nandwadde nga Segirinya bwe yali kwegamba bino tubiyigamu ki nti munno bw'aba ayina ekizibu ekimutuulidde ng'ayina ejjinja erimutuulidde toseka Katonda ayinza okukyusiza omupiira gwogwo omupiira gwakyukidde Sekawumalu sibyogera nti nduula nti oba mbyogeza ssanyu naye Katonda amusaasire naye ekintu ekyo kyewalanga nnyo munno ng'alina byaguluba nawe gwe nodda wali n'otega amannyo odda wali n'otega amannyo ng'ali mu bizibu akati Sekawumalu wuuyo aguluba na bizibu Segirinya ali bweru agenda atereera ye ekintu akitandika kiri fresh spia kyakasabu okululwa akyaguluba naki na kooti so ebyo betubiraba twongera kunywera bunywezi ne tugamba nti wano wetuli we watuufu al islaamu nuura kitangala kigenda kitumulisiza n'omanya bw'olina okutambula mu bulamu yaddamu okusenika amannyo nga waliwo ali mu bizibu nange mmalirize nga Umaru musiibe bulungi. Horizon TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okubanga nkutegeeza nti kyokola kya mutawaana nnyo era kitukolera ffe okubeera ng'otambula naffe waakiri ne tumanya nti bye twogera oba updates ze tuleeta waliyo abazira bagenda mu comment section teerayo ensonga lwaki olowooza ekintu kino kyandiggwereddewa okusinzira ku ndowooza yo. Sekawumalu ebigambo byayogera wabiwulira. Segirinya bwe yavaayo teyayogera kintu kyonna. Musajja atu yatuulawo ewaka era yasabayo akadde. Jukira maaso awo waliwo enteekateeka ez'okulaba nga Honorable Segirinya Muhammad bamukolera obadduwa bamutegekera ekijjulo okulaba nga bamukulisa embeera. Wabula abasawo gye yali ajjanjabirwa mu ggwanga erya Kenya baasalawo ne basaba ti Segirinya okusinziira ku mbeera gy'akyalimu balindeko okubeera nga bamuteeka mu bantu, alindeko okubeera nga asisinkana abantu. Era bwe twogerera gyali awummudde wagenda kuyitawo akabanga addeyo mu ddwaliro e Nairobi erya Aga Khan baddemu bamwekebejje balabe ebitateredde babeere nga ate bongera okulaba nga bakakasa nti Segirinya Muhammad omubaka akiikira abantu b'e Kawempe North mu Parliament ayina embeera egenze etereera. Kakati ebigambo bya Sekawumalu byebyo bwe twogerera nga ali mabega wa mitayimbwa ku nsonga ezo zennyini zenkugambyeko, naye ng'ensonga nnyingi ezoogerwako mu nsonga eno. Bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.